Mbalamusiza nnyo bannyabo ne bassebo kansubire nti bitambula bulungi. Mwebale gye mutuusaako gyonna engalo. Nze Sesanga Batte the Great Extra Digest mugoba nsonga. Tugezaako okubeera olutindo wakati wo n'abo be weetaaga okuwuliza okusobola okulaba ng'ofuna ebyamakulu mu bulamu bwo n'okutereeza obulamu obwa bulijjo ate n'emirimu gyo gitambule ate nga bw'osanyukamu ebiseera ebimu kubanga tumwenyamu wadde ng'ensonga ziba serious. Ndi ne Regina Navuga olwaleero tugenda kwogera ku nsonga ez'omusolo. Muli eyo mukoze emirimu gyammwe mwagala okukola naye omusolo temugusasula oluusi mugutya temumanyi we bagusasula olulala mugamba bababinika mungi. We tutuukidde olwaleero nga abasuubuzi b'akasooli baakavaayo ne bagamba nti twali badde twagala naye omusolo mungi ate ng'ekigambo ekyo ky'osinga ennyo okuwulira. Regina, bitambula bitya? Bitambula bulungi. Mwebala obuweereza. Kale ssebati eyo wamwe gye muli. Alhamdulillah Mungu akyatusaasidde. And happy new year. Happy new year. Tukoze tukyali mu mwezi gwa happy new year. Twogera ku musolo. Nze bwe neebaka nenzuukuka ku makya ntandikirawo okusasula. In fact ngenda n'okuzukka ng'era nsasudde kuba mba mupangisa oba ne bwe mba nina ennyumba amansasudde omusolo gw'amayumba. Ngenda okuzuukuka naabe nsenye nkwate essimu yange data biki airtime okukuba mba mu kusasula musolo paka olunaku lwe luziba n'olukya. Begamba tukitwalira mu mbeera nti mu nsi eno ekintu kye tusinga okukola kugibwako misolo. Ogenda okutuuka okwebaka sente z'oyingizza nga teziina ngeri yonna gye zisemberera kuzosasudde mu misolo. Twogera ku nsonga ya musolo naye omuntu ajja kusooka yeebuuze nti omusolo kye ki era omusolo gwa bika bimeka nze gwe nnina okusasula. Tutandikiraawo Regina. Okay. Naye tunatandikiraawo abamu bayinza obutategeera Navuga Regina yaani avaawa nti yaleesa akakyala awo byonna nabitwalirawo awo bwatyo naye nze Navuga Regina Dani mukyala Muganda Nedira Lugabe so nakyo kyogerako naye nkola n'ekitongole mu lufuutifuuti bakiyita SEATIN ye Southern and Eastern Africa Trade Information and Negotiations Institute. Bigambo bingi biwanvu naye gwe njagala okitwale SEATIN njagala okitwale nti nno muno mulimu ebyobusuubuzi trade kyeŋŋambya naye ebyo bya trade tegenda yokka ojja kwesanga SEATIN ekola ku byobusuubuzi banayita mu bya investment tujja kubeerayo mu by'omusolo tujja kubeerayo naye nga ffe tuluubirira okulaba nti policies bazita batya policies government zeekola ki zeeteekawo oba amawanga amalala zigerateekawo enkola eziteekebwawo omuntu owa bulijjo jjajjaawo obukomansimbi kyaggwe zimuyambye zitya zimukosezza zitya azimanyi oba buli kimu tusanyukira buli ekizze tibanaye gavumenti esayinize ku lupapula luno n'osanyuka kati ffe tuddako emabega ne tugamba naye nga tonna sayininga wabitegedde bituyamba ffe ng'eggwanga gwe ng'otegedde w'okifuniramu ne w'okifiiririrwamu exactly ne tuwa proposals gavumenti eza wano nezisukkawo kati ye tuluba netugamba nti Uganda okweyamba okwejja mu bwavu twetaaga sente zo si ze zange bw'obeera Kenya kale ngambe kale gwe USA gwe USA otusinga okwagala awo gwe USA nze Uganda sente ezo zompa tezigenda kunyamba ku mitinga buli kimu kyenjagala ne kati Uganda tweyambye tutya okwejja mu bwavu ne tugamba omusolo gwe tuyimiridde naye guno omusolo gavumenti yaguteekawo mu lufuutifuuti bagamba nti government imposes it is
ugamba compulsory kyateekwa olina okukola ki okuguwa olina okuguwa kirungi si kibisagala abantu baddeyo bagambe nti bannaaye twagira omusolo naye sandika okutandika otegeere nti tutandikirawa mu bulungi bwakyo nti gavumenti kasefuna ssente bajja teekawo enguudo bajja teekawo amalwaliro amalungi gwe byoyagala jjajja waffe gwe tugambye owaawa webukoma nsimbi nti ne bagusasula te gavumenti eyinza okugamba ti kale gwe oli mugagga nze ndi mwavuko kabakuggyeko gwe omusolo omungiko ku ggwe bagutwale bagukuŋŋaanye nakanga akatono babalansinge ebyato bulungi bakitambuze ne bagamba nti gavumenti ejja teekawo omusolo okulaba nti abantu si buli muntu agenda mu palamenti gwe nga gwe omuntu wa bulijjo jagamba nze nange nkola ki nsasula omusolo nkulonda ndi wa Munnayuganda kankulonde genda otukiikire ki ebirowoozo byaffe bingi mu lufuutifuuti bwe bityo kati netugamba nti kubanga ombuuzizza emisolo giri gitya omuntu abeera nabuzeeyo omusolo kiki omusolo bagugereka batya amawanga mangi era gegaba n'obuyinza oteekawo ki emisolo omuntu abeerewo nga tamanyi nti awa omusolo nanze siwanga ku musolo olwokuba guli ogw'omutwe gwe bagobanga emisinde takyagulaba era kati onyambye nti kati ogw'omutwe ogwe baali baguyita direct gukwatako ddala kati nga nze akola balina okunzijjako sasula nga bw'ofuna pay as you earn yes guli ngufiiringa gwe nawe n'ojja n'ogamba ye nti naawe olinayo ki ka business ko guba direct ku business kati wawo ne guno ogwa olufuutifuuti gw'ogambye ogwo gubuzaabuza wagambye weebase oli mu kusasula musolo weebase osasula musolo gwe tomanyi ofuluuta exactly okedde osenya osasula musolo ofulumye osasula musolo okutta essimu wuuyo munywanyi wange buli kaseera online musolo osasula musolo zeezo ze bayita mu lufuutifuuti indirect toziraba naye ozikola ki okusasula kati abammayi basinga bamanyi VAT kati ekigambo kyafuka kya Luganda okimanyi kya Luganda value added tax VAT 18%. Yawe wagamba twasasudde VAT. Twasasudde VAT kati kyekirungi. Naye ffe tugamba ffe nga bannakyewa aba SEATIN n'aba organizations endala nti kirungi nnyo omuntu okusasula omusolo oguli direct. Ebeere company like wofuna wokola ki ogutambula osasule nga bwofuna nti wofuna 2,000 mweyo gubakola range yo tosasula flat rate ine ya indirect nti gwoguza omunnyo gwa kanana olina sente jjukira nze sirina munnyo gwa kanana VAT bagenda kujjako 18% gw'omugagga naye kati nange ndi jjajja wange kajjajjawo twagambye oli jjajja twese jjajja oli ow'omukyalo naye agenda sasula rate y'emu ekyo kiri fair kiri fair kati no tugamba nti government n'olumu esogamba nti bano bazze ba professionals bafuna sente ne babajjako nga tebannakola ki kugenda nti ne bali abajja mu mawanga muno abajja okukola companies oba abantu nabo baba balina okubajjako ki omusolo kati awenvaawo neŋŋamba nti government eteekawo otya gino emisolo government etunuulira ebintu bingi eyinza otunuulira zetugambye ezo principles zetu kale tutola kwogera principles naye nti gavumenti batalina bakuteekawo omusolo etunya nti basina guteekawo gunaayamba omuntu wa wansi tijajja agufuniramu wa nti wemba ngutaddewo bizinesi neesigala egenda mu maaso ey'omuntu oyo wemba ngutaddewo kinaamuyamba okusasula omangu kati twagira digital tuli mu masimu oli mwasasula convenience bwemba ngutaddewo kinanyamba nti sagala collecting essente ogenda kusasula ogenda collecting 5 sente zokozesa collecting 5 1,500 kigamba obenga zokozesa okufuna omusolo gw'abali ate nyingi nnyo tekikoba teba kikigattagatta gavumenti ebyo nebitunuulira neyagamba naye kati Uganda ensi ekuze abantu bangi sente tuzijjewa
ninga bakozesa principles ze tugambye obwe tugambe ki nsolo zifuna namuyamba nogamba Kenya tuli mu mukago gwa East Africa tutudde wamu ne tugamba aha ebintu tebina kuyingira mu East Africa tulina obijjako omusolo bwe guti ngambe kati nakso batunulira nnyo ebyamaliba furniture tebakyayagala nnyo bamukolere wabweru ensi zijja tula zitekewo rate emu kati ojja kulaba Uganda ejja teekawo rates ezo ng'etunuulidde ki ebintu ebyo bityo n'obuko okuva mu East Africa n'ogenda wa ku Africa n'ogenda ku international ebyo byonna biyamba n'olumu taxes omusolo gulimu ebyaki ebyobufuzi tosobola kubiddukamuko ekyo kye batera okutunuulira nti oba oyagala kupromono ogamba nti njagala sekta eno nga tukozeseza ya furniture ekule ojja kwesanga gavumenti egamba oba tubasonyiwa omusolo oba bajja kusasula leeta oba tebasasula ffe kye tulina okugamba kituufu bwekiba kituufu lwaki ebyo byonna byetukola ki byetutunuulira waliwo embeera etuukawo omuntu gavumenti etuuka dinega nti ono kamusasula omusolo ng'otandika obanga balabye nti mutuufu byakola tebitambula di gavumenti lwekusonyiwa omusolo ennaku zino abaddewo ka advert akalungi aka URA esimanyi oba mukalabyeko nga bagamba nti banebayikate fast mudduke mukole ki twabasonyiyo okusasula penalties ku interest bye mwasooka okukola wabeerawo scenario bwe batuula ne bagamba tulabe nti waiver nti omuntu atuuse n'agamba nti omusolo gukoze eki gunyiize gavumenti esobola okuddayo nagamba ono muyambye ntya ate sasasule ziri sente omusolo ogwasooka fine ye penalties engasi nezo zigera nifuna ki nezifuna interest biki nogamba kale katumusonyiweko naye guno agambe nti noki ajja gusasula so oba olina ogendayo ekyo kyabagamba mugende mu URA mukole plan oba ne gavumenti zitulabye nti no olumu batuula ffe kyetuako ne bagamba nti twagala baani bamusiga nsimbi bajje bateeke ki bateeke sente wano bwe bazirina tujja basonyiwa omusolo tujja bawa ettaka bingi naye n'ogamba nti n'omuntu tannakola ki tannaba nakukola lwaki oba omusonyiwa omusolo ate nga gwe bizinesi omuntu wa Uganda gwe nange tugisasula ona daily nga bwewagambye gavumenti eba erina okulaba nti n'omuntu nga tannaba kujja tosooka kutuula eri najja wano n'agamba nti ki omusolo tugubasonyiye basooke tumale okulabako kye bakoze tubagambe nti tutudde tujja bakola ki mujja sasula kano nene eziri mukole ki mwisasule kubanga kati ffe nga tulabye nti companies ezimu eza wano nezino ezijja ziba n'amaanyi mangi bw'oba olowooza nti gwe musolo gwe balina okusasula bo bali steps 5 maaso era ffe banakyewa omwaka ogwagwa negino egirala lwakuba omwaka ogwagwa wetwakiraba twafuna 2023 wetwalaba financial 2023-2024 gavumenti weyavayo neyegamba nti companies nezi bazita ku carrying forward losses forever and ever kyokka okyali mu business waliwo bambi eziri genuinely nga bo baba mukufiirwa nogamba okeje ekiri you are auditing nene wone zino nga bo buli kaseera bafiirwa kyokka gwobeera shareholder mu eyo company kasente ko gwo okafuna nolaba nogamba lwaki tuba tufiirwa bwe tutyo kati era gavumenti lasi yateekawo nti wokikola after 5 years for a long time ne bakuauditinga ne balaba tebigattagatta ate sobola kuteeko 0.5% kuki ku byonna byo turnover yo gyokola naye nga ffe tugamba nti gavumenti okusonyiwa abantu omusolo tekiba kibineba tuddeyo ku principles etugambye fairness bwetuba mu sekta emu olwakusoma badde owulira ebigenda mu maaso abamu babasonyiwa gavumenti evaayo nesasulira abantu abali mu losses kati ffe gwe nange wetubeera mu company oba kale kadome sekta yemu ffenna ŋŋambe tukola
tukola nzigi tuli mu area yemu market yaffe yemu gwe ne bajja ne bakusasula omusolo olowooza nawulira atya of course kiba kinyiga oba otanze okulaba embeera y'abaana n'ebyana exactly kati tuba twagala okugyawo embeera eyo nti kati siwoba otaddewo criteria nti abantu bonna mubawe bakompitinge evenly baleme okulaba nti tugenda mu maaso tax holiday eno yalibadde ya bbanga ki gavumenti wawe twatuka nga kiri negagamba open ended tekirinaako kkomo ng'oli ajja n'ateekawo kaki ka company ezimu zibeera open naye lumu kati gavumenti yali ekola 10 years omuntu ntugamba bannaaye omuntu mu 10 years aba akoze eki aba akoze ssente aba asajja kudde bagambye alina abaana neki n'abazzukulu gwamusenyodde omusolo kale abazina atera okuggwako zaini kozi kisayotero zaini chaini eyo yonna nga filing bankruptcy exactly ate nga abatunulira ebyensonga ngaddayo mu ggwanga lye ng'agiguza ni muganda we nga renovating nga akyusa addanga mupya ng'omuwa kati nga ffe Uganda bagambye abetaaga omusolo ogenda funira muwa era gwe agenda ogukola ki ogusasula nze yeebaka nenteekako keyatayimu ka 10 mu gete eyo basanga ne ku mayirungi bajjako omusolo abali mu gete baloza tasasula misolo kume ne ku mayirungi still buli kimu kyokwatako on your daily basis osasula kati era bannakyewo era n'ogamba n'ogenda mu Ministry of Finance twakola nnyo okulaba nti gavumenti ekola ki eteekawo ennongoosereza mu egyo etteeka erikola ki eriwa tax holidays last year but December 2022 government yalaunching bakita tax expenditure governance framework ye mu report 40 nga bagenderera okulaba nti balina emitendera gye bayitamu ng'omuntu tebannamuwa tax incentives ebintu bino ebiri wammanga 5-6 bimitinze olabomba bajja abamu nga sekta ogyetaaga nga tewali n'omu agikola ki nga umeme we yajja namugamba tuno tulina okukola ki bakurifyinga naye bw'osanga nga gwate oyagala kujja mu Uganda nga tulina furniture nga gwe twagambye olina kitende musoke bonna bagikola gavumenti eba erina okukola ki eba erina okugaana nabateekawo nti ssente ozina ssente mmeka okugamba nti noli ki investor ddala kubanga ne ssente abamu tulina abagagga abamu mu Uganda nga nabo bali investors nga bo tebazikola ki tebazifunye ate nga balina mu business gavumenti negamba nti okay wemba monitorinze after certain time nina okulaba nti ki byewatuukiriza byewateeka ku lupapula byokola ki byoli mu kukola neteekawo ne time period kati baziyita mu 40-foot sunset clauses mufo kyo gamba nti myaka 5 kati bagamba kale maybe myaka ki tugambe myaka 10 years maybe bagamba myaka 6 ffe twali tugambye myaka 5 naye ati sawa tewabeera losi tebeera yamaanyi talisi muko tutaddewo kuki ku kkomo ti gavumenti ekonaakolagana batya ne sectors endala bango laba musigansimbi ajja kujja wano either azze wano oba ne bano bannayuganda ekintu kiyinza okubeera wa bidiko kalangala ojasanga mulimu issues eza human rights eza gender mulimu issues ez'emisolo agriculture gavumenti ekolagana batya ne ba stakeholders baffe aba gavumenti okaba nti bakitwala mu maaso ne region going forward mu mbeera eriwo wano waliwo obutali bumativu bannayuganda bwe balina n'okusinga kuba foreign investors twogedde nti wano waliwo abantu abalina ssente nga basobola ozisiga nti omuntu alina trillion nsobola okuteekamu ekintu nina trillion yange oba ke bayita akatabalika oba akase kaakati omuntu oyo gavumenti neemumma omukisa naye oli naava eri ng'alina trillion kale 4 nga noona abadde azirina naye gavumenti neemuwa tax holidays oli azze neemuwa ettaka wagenda okukolera ya bwereere
nesooka musasulira yawo mu movement yawo gendagira amasanyalaze nawe kwegamba nabanga buli kimu yali kaweweevu abamu nno beewolera babeewolera ono ali wano nasigala ng'agamba which kind of investors do we have oyo ava obuvyeri najja buli kimu n'akisanga wano ku source ate nga wano waliwo abantu abalina ssente abaalisobodde okukola ki gwe basobola n'okwongeramu kubanga talina waagenda kuddukira nti wemaasula najjeera omanyi newensulo omanyi n'ebinkwatako byonna olina national ID yange ne gyenzaalwa omanyiyo nti why do we trust foreign investors okusinga okwesiga bano abaawano n'okubongeramu ensimbi what is the problem? Sijagamba nti wano wewali ekizibu ebizibu bigenda biconnectinga bigenda bikola amakoona bigenda bikola amakoola kyova nagambye nti kino ebyemusoolo tosobola biddusa ne politics batambula bwe bati batambula bwe bati ogenda n'oteekayo proposals zo nekyolabako n'ogamba bannaaye jukira mobile money tax abantu bamala kukola ki kwegugunga tutya social media tax ojijjukira ebya politics ebyalimu waliyo wabiraba nga byevunzevunze mu discussion ezo ne baana abantu okujja wano olumu osanga nti government bakola ki commitments gye babeera eyo kati osanga nti politics olumu yeegattamu kubanga batekiniko olumba bamanyi ekituufu ne bagamba nti banna eno agreement kasita mugireeta eggwanga likafiiramu naye ozaba politics najja naye bano twetaaga eggwanga lino olaba ekiri mu maaso ekigenda mu maaso agowa mujja vaamu kati politics oba olina okugamba tuvaamu tugibawa tukola tutya onoonya wuyitira sigamba nti mbawolereza don't get me wrong njagala ku explaining a situation olumu bwebikola ki lwaki bigenda mu maaso nti osanga nti olwolumu ministries ziri mu kattu ti munaye bali kye baagala politics attention ye ebeerewo wabeewo ekikolebwa exactly ekyo kimu internally n'ogamba nti naffe abantu omanyi nti abantu balina amaanyi mangi abantu balina amaanyi bangi ne bavayo ne bagamba bane tubitegedde jukira omuntu tebaba tebabitegeera omuntu ali ekalangala ngambe yajja kuba abamu batunuulira ki nyanja ekyokulya nkijjeewa ayagala munnyonnyola ku kino tayagala birala ebyemisolo babijje babikimwe mumanyi mubawe tunabiraba enkeera noonyeza ki ekyokulya nogamba bamu tebabimanyi tosobola babulemi nti bakola ki tebabimanyi naye n'ababimanyi olumu okukyalenjinga gavumenti ne bagamba nti bannaaye lwaki bali bajja ngafaano weetuli gavumenti neesulayo ki negamba kale tubawuliriza tujja bikola ki tujja bikolako olumu n'obiwaayo naye n'obikolako ne batabikolako kino ekigenda mu maaso kati omuntu olumu n'abivaanako n'agamba kati nze mbeera kuteeka wano ssente wayi kankiveeko kangende nteeke muki wali awala awatali otusooka n'okuteeka ogenda ba auditors n'ogamba kati njagala kupulaninga kubanga oli onyiize jjukira kiri human nature onyiize kati wano bannemesezza kati wano kifunamu ntya ate saagala kusasula musolo ali ekitaali badde okubanga tugambye twetaaga ki omusolo banne ebbanja lituyitiriddeko nga Uganda tulina odikendeeza omuntu ali eyo bonnyonnyola SEATIN n'okugwayo kwayo kyali badde ekitongole ekikola ng'olutindo bridge eri ba policy makers ne ba policy receivers bwe mukoze ekimala okusoomozebwa mukusanzibwa mu nsonga zino kuba kati mwali badde musomesa abantu omuntu n'amanyi omusolo gw'osasulwa omanye engeri gy'oguganyulwamu omanyi we bakulyaza amaanyiriza nga wasasudde omusolo mu bizinesi yo ne mu bulamu obwa bulijjo tulina kye tukozeewo sijja kulimba nti olumu tetubeera nnyo
ku front line naye ng'olumu tukola ki back end mukolere eno mukolere eno kale wanga byo government yateekawo ki tax governance framework tubadde tutambula nayo ng'okubagamba nti bannaye kino si kituufu naye naffe teziba ndowooza zaffe nga SEATIN olumu zibeera zaffe naye tuba tulina okukola ki okugenda mu bantu tetukola ffe nga ffeka mufuna ebirowoozo okuva eri abantu naye nja kugamba extent matters sometimes kubanga olumu totuuka buli wamu naye olabayo organized groups kati ffe nga SEATIN tulina bagita Truth Coalition Tax Justice Alliance Uganda ffe tugihostinga n'ogicoordinatinga naye erina ba members CSOs ababeera nti bakola ku governance issues bali spread out in Uganda kati nabo bennyini bakuŋŋaanya ki abantu ne babagamba kati bajja eno nitugamba nti banna ebino ebintu biri ki bizibu ne tubisimplifyinga ne baddayo ne babigamba abeeri bali ne babo ne bawaayoko ku ndowooza zaabwe ne tuziteeka ki ne tuziteeka mu kwanza gavumenti ennaku zino tekyakolera ku wolokoso gavumenti eyagala evidence bwe tuddeyo nitugamba nti gavumenti nti oba otaddewo tax proposal eno omuntu emukosezza etya emuyambye etya kati nze basagala tax proposal eyo nti bannaye abantu ebayitiriddeko tebayambye nina okugenda mu bantu nentwalayo ne bagamba omanyi kyekino kyekiriwo kino kyekiriwo kyekino agamba kale tujja kukikola ki ebimu biyita ebimu kufasi tebiyita naye kati ezo ba CSOs tukolagana ne ba private sector kasiita ba uma abo bonna okulaba nti bo bali profit oriented naye ezimu nabo ensonga ez'emisolo zibakwatako ate evidence olumu gyeva neyamba nze media wano bwe tuli so nakyagera ku nti naye omuntu wa bulijjo alina okutegeera nti ne ba leaders be tebalitudde mu parliament just kutwalayo nti oba kino tekikola balina okutegeera nga bwe nagambye nti omuntu ssente gavumenti bwezicollectinga URA bwezicollectinga bazitwala ne bakola ki ne bakubaganya ebirowoozo nezigenda mu ki mu parliament nezigenda mu ki mu district kati oyo omuntu asobola si buli omuntu n'atuukira mu parliament alina okulaba nti omuntu oyo agenze amukiikiridde atwalayo ensonga ze kubanga asasula emisolo tetutulina gyokka gya mu Kampala emisolo wakati mu Uganda oba tuli lucky oba not lucky tine kitali kya musolo ngambe nti gavumenti nebwateekawo ngambe ogaba obutimba bw'ensiri byagala okugamba njagala kugamba nti gavumenti nebwegamba local government nti kati permit gwe kiwida permit kitegeeza nti bakuwadde ki olukusa naye kati oli omuntu ajja kugamba banne sinasasula musolo permit bajja gamba permit bagigamba ki olwedde musolo kyokka nga kikuyamba buyambi kola ki kutandikagamba nti bakuwadde olukusa kutandikawo ngambe ki ekirala nti ne fees ezo ebisale byonna bagamba ki bagamba musolo ketukolagala nnyo ne local governments mu ggwanga lyonna era n'ekitebe ekibatwala wano mu Uganda nekya local government finance commission ministry of local government zonna okulaba nti bo be bali mu bantu ministry of finance teri nnyo mu bantu ne kati ono omuntu asemberedde local government ate district y'ewa Kiso yesobola okutuuka mu bantu baayo exactly ennaku zino abantu bagamba nnyo nti bannaye waliwo ki osasula sinya property tax rental tax byonna babikola ki babiyita kyekimu ground rent tukolaganye tutya ne local governments ne URA okulaba nti omuntu wa bulijjo kasasiro waaba amusanze wali eri ministry of finance tax yegenda okugenda togenda ministry of finance amugambe nti jangu oyole ki yere ekimotoka kyoddewo kasasiro ku geti yange exactly zigenda kubeera ki local governments
omuntu tajja gamba nti nsasula omusolo neraba dabalaba enguudo zaffe mu Kampala togenda kudduka Minister of Finance yes olina right but omuntu akusemberedde gwotandikirako mu byalo byaffe eyo gye tubeera local councils ezo tukolaganyirira bo tutya okulaba nti n'omuntu at the end of the day abeera afuna si bungu aba bagamba nti musanyufu agamba waayo tulaba sente zaffe ekikola ki weziraga abantu baliyo babuuza nange kambuuze gwe kuba mulondola eby'emisolo sente ezibagibwako ng'emisolo zikola ki kubanga abantu balaba mu Uganda teri kikola ki teri kitambula otunulirako infrastructures enguudo ziri bwe zityo otunulira ku masomero ga gavumenti ebizimbe ebiriko biki omutindo otunulira amalwaliro ku buli kimu obuno kimwe okubuza nti ne sente zo zibatujjako ku misolo wali yazikunganya nazirya bazuwa SEATIN nezitwala simanya mu South and Central bikoze bitya ziragawa kati SEATIN nti ngamba ndiye gituludde mu bine ebi mwenzo kwa mumanyije amakoona mweziyitira omuntu n'atazifunamu tuli part of mu 40 budget national budget month partners kino initiative eno Ministry of Finance ekitaddemu ki omukono nalaba mulimu URA mulimu ebitongole ebirala ebikola ki ebya gavumenti ebikwatagana ku ki ku ssente obusuubuzi n'ebiki mutuula ku lukiiko olw'okuntiko olutunula mu mbalirira mu ngeri ennyangu ate ekyo kigambo nnyo kyogambye si kutuula mu mbalirira embaliro tuwaayo ffe just biki ebirowoozo gavumenti of course yetwala ki yerina omukono ogusembyeyo mu kino ekintu kubanga wadde ngamba sente ziragawa babuuza tusasula emisolo tetulaba ku ground tewali kiriko exactly nti njasooka ngambe process nga bwetambula government naffe ntubirako kwekyo initiative eyo gyengambe kubeerako ebibiina ebyaki ebyobwannakyewa kuliko neki ne SEATIN ne bagamba nti ze zino budget kaseetuuka nti okay 52 trillion zetugenda okukola ki ye budget yaffe ejja tuyisaawo 25 trillion zijja kola ki zijja kuva wano ezirala ziveewa wali mawanga amalala bana abatuwa obuyambi oba non-tax revenue ebyo budget nejja negamba okay tutegebwa zigenda okuveera namba emu security twetaaga okubeera ki n'ebyokwerinda nga biri gulugulu ntugamba namba 2 jikira tuwewoze wewozewa mirundi nga 5 tulina okusasula ku bbanja tulina oditeeka ku ki ku list netwala sente ki ye namba 2 katujukira sente zigenda zikola ki zikendeera nogamba tulinayo eki ebya oil energy ajja twetegese tutya ng'eggwanga tulina oteeka wano ki sente kati wootuukire no wansi mu education simanya malwaliro simanya nguuga sente ziweddewo nejjukira mwezi era budget obotadde mu education tugenda kwayo sente ogambe nti zino sente abantu bino ebyobulamu birina otambula birina okuteekayo abakola ki abantu bananses abano olina basasula omusaala oluusi wesanga nga budget yegenze mu ministry y'ebyobulamu nga musaala gw'abakozi kitegeeza tewali kipya kijja kukolebwa omwaka ogwo exactly gwe nange tulondoola tugamba bannaye nti wali panado tewali ki ate nosanga olumu nga gavumenti olumu bibeerayo eri naye nga miscommunication awo tebikwatagana buli omu akola ki akola bibye n'ogamba nti okay ezo tuzisasudde n'ogenda n'ogamba nti sente zimu ne baziweerezaayo nezimu nezikola ki nezigenda nga zikunyuka oba otegera kyeŋŋamba nti tezituukirayo ddala bwe zijjewa abattenga kabadde akawumbi kalamba that is billion batte nenzuka nfunako obukadde 2 nenteeka ku akiba nenziweereza ewa Regina zisigadde 8 ne Regina najjako 2 n'ateeka ku akiba
nezigenda wa Idris Lukwago naye najjako 10 n'ateeka ku akiba nezigenda ewa Mugoya naye najjako 10 tugenda okugiranga obukadde 100 bitano tebuliiko nenga kyo kitadde ate nga ekibadde kyetaagisa kibadde kya bukadde 100 exactly wabeerawo gap n'ogamba nti olumu tusengekera priorities zaffe olumu tisize ezikola ki size ezitambula ojja kulaba abantu nga bagamba ne kati muwadde basipiika bannaaye emmotoka ez'obukadde n'obukadde kumbe sente ezo wozigattamu zaali genze muki okuyamba eddwaliro liri olaba obigattagattama zimbye oluguudo lw'Ennakawuka gwe kikusigalamu n'ogamba ndi wano tubonaabona naye okoze eki sente kati omubuuza sente ziragawa ffe gye tugamba nti gavumenti erina okulaba nti priorities omuntu yabeera omuntu wa bulijjo yabeera at the center kubanga kikuyamba nti nze wemba ndi mulamu gavumenti ne bwegamba nti sente eza health nzikendeezezza emirundi gye ngenda mu ddwaliro ne kuba ngikendeezezza nkubanga obulamu bwangu ndiki ndi mulamu naye ate wemba nga siri mulamu ne budget egenda mu health nayo ebeera increasing olaba nti so ebintu biri interconnected like that naye nogamba nti nezimu corruption naye tetuna kumudefininga bulungi nti sente nazo zikyakola ki nga wewagambye bwe zikuumuuka tezituukayo ekyali maybe kyensobola okwogerako nti wagambye nti budget abantu tebalaba sente gyezikola ki gyezigenda bayisa budget omwaka negwanga lwabuza budget yakola ki abantu kati obudde buno bwe tulimu by the way Munnayuganda ali eyo June ebyo June budget bagisoma mu June obudde buba bugenze atasobola ateekamu na kigambo kyo n'ekimu n'ekirowoozo kyo gavumenti kati sawa zino zetulimu December January gavumenti etudde ku budget eyo bagita national budget framework paper banakyewa bonna bwe bagamba kati wogambira health yagenda dda mu parliament tenaba kutuukayo ekyali wano bagikola bagitaputa bagipresentingayo maybe ku parliament yes ne kati ngamba wakyaliwo obudde buli omu ogenda okugamba ki okuteekayo ekirowoozo kyo gwe ne bw'otuula eyo gavumenti ng'emanyi nti bannaye oluguudo lweri lwetaaga okukolako nga tewali akisindiikiriza nti banaye oluva empeerere paka mu kiteezi tewali kubeera wano wobeera no chance nogamba naye kati tuli mwateekawo sente zino mpeerere lw'ekiteezi sente zino mwaziteekawo zikoze eki oluguudo lukyali bubi kasasiro gye bamutwala like nokola case olumu gavumenti esobola okukola ki okuwuliriza so kyekino ekiseera kino ekitugamba omuntu wa bulijjo ali eyo abasuubuzi bwe balina okulaba nti bakwatagana n'ebibiina ebyannakyewa okulaba nti endowooza zaabwe bakola ki baziwayo oba ne balidaazi baabwe betugambye yes lwaki bannayuganda abasinga balowooza nti balyazaamaanyizibwa mu ngereka y'emisolo kyetwayogedde kwali mu kusooka nti waali baddewo fairness nti nze ayina ka business aka miliyoni 2 ate nongerekera omusolo nga nfaanana wa miliyoni 15 oluusi waliwo yangamba nti abasajja abo obeesooka tebakunyiga nnyo anti kye twagambye nti abantu baddeyo ne bayiiya endowooza nti bakendeezezaako batya omusolo so kati abantu bano ne basigala nga bakaaba buli lunaku nti omusolo gutulemesezza myaka 2 ne giyitaga nti era bizinensi yagwa lwa musolo ng'ate omuntu oyo gavumenti gwe tasobola kujja kugamba nti negwe munaye kankusasulira omusolo kubanga si buli omu wano mu ggwanga nti gavumenti esobola omuluga gwe oli kaleero kankusasulira omusolo kiba kizibu nnyo era ojja kwesanga ewasasulira omusolo amanya bwogawulira ogamba no wonder abantu bano bafunye batya mu nteekateeka za gavumenti n'ebitongole byayo okubaddaabulula okusobola okubanga bwe beetandikiddewo tebufa ttogge kati ekisinga
kitera genda wa URA. Local government sebatera nnyo mulamubeeramu obulumika yes naye kasooka twogera ku URA nti ojjaafu era tukolagana nnyo ne ba URA kubanga otegeera nti tubawa nnyo proposals bayambye batya gavumenti n'abantu aba bulijjo kaba nti basanyufu nnyo si basanyufu wabeerawo enkolagana URA egezezzaako olaba nti adverts baziteekayo ne bakola tax clinics ne bagenda door to door n'abantu n'okola enkuŋŋaana n'okolagana ne bannakyewa naye kati omuntu wa bulijjo naddala ali mu business abamu wabeeramu ababeera unique n'ogamba nti omwaka oguwedde nakola sente nnyingi era mbadde nsobodde ozikola ki ozisasula olina okufayiringa by 15th of the next month byonna genda mu maaso ate ne wesanga nti olumu tuba capital baba tebalina naye ate gwe okyalina okukola ki okusasula omusolo watugambira nti groups zonna kubanga URA ejja kusigala ng'eyagala ki eyagala omusolo ate nga ne URA eyagala omuntu abeere nga tekawo business kubanga yate imagine nga Uganda tugamba bwe tugenda kukola business abantu tebagenda kukola kyalibadde ekituufu tekyalibadde ekituufu abantu olina gyogenda kujja sente naye woolaba abantu walombo wawuliriza abamu bagamba nti wadde bateekawo opportunities okulaba kinti omuntu afuna atya okusasula bulungi omusolo ebimu biri complicated mulimu ebirumira nti ne waba oli yalibadde bambi akakola ki abenefitingamu nagamba kansasula omusolo kigamba baneze ebintu saabitegedde naye baba bakikoze ki bakitapuse oba mu Luganda oba mu Lunyankole muki nga tebakola ki nga tebabitegeera n'obaleeta wano nga bataano n'okola conference wano waliwo abantu abeetaaga okukola ki n'obatwala one on one naye kati balina okuteekawo like measures platforms tuwadde omuntu omututte n'omu explainingira omuyambi otya naye ate olumu kyolaba kiddayo ku policy n'ogamba nti maybe rate ze baateekawo yo enewajja nekugamba nti gwe wa saaluuni mu presumptive tax olina kusasula $20 nga buli mwaka oba buli mwezi oba buli lunaku nga bakiteeka mu law nga bakiteeka mu constitution muteeka ne bw'okabira URA eba erina okukola ki eba erina okugusa okusalirako ogufuna okujjako nga oleesa ebirowoozo byebyo olumu n'ogamba n'obiwa URA n'obiwa bannakyewa n'obiwaani naani n'ogamba kintu evidence gye twagambye tekikola ki tekikola n'osanga oli nga bo tebamanyi nabo kyo kigenda mu maaso nga balinawo ba agents abo kubanga ba agents nabo olumba ba business baba balina okukola ki naye alina ogamba nti bwe kaseera agent naye nefuuka kosi bagamba bane banaye ab'omusolo naye the most important thing ekimu kiddayo nti bannaayi services linking that to that unfairness gye balaba nibagamba nze bannaayi guno omusolo bano ne bakonteyina nejja nebeerayo eyo ne bagikwata eyo oli neeyitawo that unfairness okulaba sente ziragawa at the end of the day naye kati nekyali ekiriwo nti abantu bakiyita multiple taxation URA nejja nekugamba sasula guno kale ngambe VAT kale nofuna agusigaza withholding agent nebajja ne bakugamba maybe sasula excise gwe muntu omu ne bajja ne bagamba sasula pay as you earn omuntu ne bajja ne bagamba kale ngambe withholding tax bino ebimu biri genuine right local government nejja ne gamba sasula ki wokolera trading license mwezi gumu ngambe kali mwezi gumu nekikuyitirirako tofulumya abantu kabanga bamba ina seasonal businesses abantu baba bagenda okuddayo ku masomero awo buli omu ziba zitunda naye kati abamu nogamba n'owulira nti bane buli omu nze gwaliko kati era wa proposal gye nawulira banga
kaitu uje si bwanvu nnyo naye olaba era nga ne kati ne gavumenti nayo kati erikola ki ekiteeka muti tulekerawo okugamba multiple nti buli omu yacollectinga buli tulaba tutya nti tuli organized. Local governments zisobola okugamba ki URA ti bannaye mwe mucollectinge mutuwe kati aba even local governments zirina okugamba nti mwe mucollectinge tulabe ki government bwezikola ki naye nga totute powers zaffe kubanga waliwo centralization tebaleka tebalina ki tebalina manyi n'okulaba nti noono omuntu bakuyambe gwe nange batuyambye tutya naye nekyalo kiraba nti nno omuntu okaba nti omusawo tegutambula kati nga ffe abali pay as you earn rates bakomozi kyusa oba mu 2012 economy naawe ogiraba ebintu buli kimu kiri expensive buli kimu sente ntono obuseere bungi gavumenti eyambye otya omuntu ne gamba threshold kubanga teri $235,000 kati gwe oba gwe bakuregistaringa nti company oba olina okugiwa omusolo kwezo sente naye bantu bameka abali mu bagita informal sector abakola obuwumbi n'obuwumbi gw'ofuna $2,000 mwesatu 23 $23,000 gwe bagenda kujjako omusolo naye kati ono omuntu ye atalina anywhere tebamugjaako ssente teba nti neebeera unfair. Gavumenti yateekawo ne local service tax ogumu ku misolo gyali emisolo ebiri local hotel tax ne local service tax ejaddirira ki guli ogw'omutwe bagobanga emisinde we are not yet born anze naliwo gwataaliwo kati gavumenti yateekawo local service tax nti omuntu ali mu gainful employment abasinga batugwamu n'oba osasula maid wo $2,000 abalina osasulawo ku ssente ati si $2,000 igwe gyokolera baba ino zikujjako naye abasinga abatali known sente tebazisasula kiba nti era wakyaliwo obwo tetugamba nti emisolo oluusi okuyitirira giva mu kuba nti abagisasula batono kubalina ogisasula wesanga bwe tuba nga tuli bagenda kubala naye let's assume we are 50 millions abali bana Uganda nti wekuba kuliko miliyoni 3 ezirina okusasula omusolo naye wesanga miliyoni 10 zokka ezisasula. I think recently government for a long time bali tugamba 15 million kati bayongerako kati batuli about 17 abalina potential abasobola okusasula abasobola okusasula register yaabwe register tekitegeeza nti buli muntu ali ku register se basasula kati basasula oyinza osanga balinga 2 out of this list kyokka government 17 millions yes ku register kyokka government eyagala ki eyagala sente kyetugamba nti gavumenti olumu nabo beetaaga nga bali mu katu nga waliwo proposals nyingi gye basobola okujja ki emiwaatwa gye basobola okujjamu ssente time and again tugamba nti naye waliwo commercial ki farmers abo bafarmers abalina ku ssente bebaitera abafarmers atalina abapeasant yes tubajjako tyakka ssente nekatuyambako kapayers you earn ako naffe nekatuyambako kati gavumenti tebwegamba nti ntujja tubasonyiwa bajja kuddayo nga bali mu katu bagende badde mbeewole sente baza tezikoze eki teziweze obunafu buli luddawo okubanga abantu abasinga tebasasula misolo ate nga balina okusasula ziri mu policies kubanga oli gavumenti teekawo werigamba nti togenda sasula tosasudde twasula ntugamba baki tax incentives bana bebasonyiwa omusolo nawaba wooli togenda kukola ki togenda kusasula rates we zibeera nga ziri low nti oba olina osasula 6% osasula 10% osasula 10% osasula 6% ezigibwamu zijja kuba ntono gavumenti bweba nga temanyi baani abalina osasula the real number byosigala era nga bwe bamanyi mwe mukafiiramu
n'okulaba nti gavumenti ekolaganye etya like innovative ways okulaba nti bane abantu bakola ki bava mu bwavu. Omuntu waba talina ssente n'oba oyagala nnyo asasula omusolo bagamba ki kunyiga nnyindo okuvaamu okuvaamu omusaayi. Babayambye batya abantu okusigala nga bali mu business companies nti neoba bali mu business mubayambye mutya nti omusolo tekola ki tegukulozinga. Manyi eyo kunaseera abantu banyi bakola ki nzeno kampani nagiggalawo kati kankole ki omuntu agiggalawo na openinga kampani endala n'awalala wonna gavumenti wonna ebeera efiirwa naye atatandise kukola ki kuopeninga ndala naye okulaba nti accountability, effective accountability. What difference ogamba nti accountability nzo okuwembalirira nakolektiza 10 million nenga tekikuyambye accountability but effective accountability ebintu byospenizeko byebiina okuspendingibwako ebituufu obugayizibwazo. Tweyanzege bwe tutambudde olwaleero. Obuseera obulala bujja kujja twogere ebintu ebirala. Leero tubaye twogera ku musolo n'emirimu gy'okola. Tulwanye tutya okulaba nti nno 1 sente gy'owa gavumenti ogiganyulwamu. 2 owa gavumenti sente z'olina okugiwa kubanga bw'otaagiwe tejja kukola era ne ejja kugamba enguudo tezaakoleddwa kuba tewasasula musolo. Amalwaliro mabi, amasomero mabi naawe kennyini kubanga tewasasudde musolo. Akataleke ka Regina. Akataleke ka bannayuganda guno mwaka mpya 2024 mugutandise n'amaanyi eno gye muli. Ntuuse waneeno ne Daniel n'agamba tuli mu Uganda where are we? Tuli mu planninga. Tuli mu planninga. Msana tegumwocha. Planning okulaba nti tukoze tutya okuyamba omuntu wa bulijjo. Binagambyeko byetukolako enongooseza kati gavumenti zeereeta zentu nungi. Simanyi gavumenti mugiwabula ne ku sente zeyeewola buli kadde. Yes. Nagambye yo. Naye bawulira oba tebawulira? Ensonga tuziwaayo. Naye ate sife tuli simu mina okusalawo kwenkomeredde. Yes. Naye ate nti gavumenti kati nga ffe ebitonga nga SEATIN batuyita ku round table ne batugamba muyinayo ki proposals ziba zetuulese. Kyaba ngambye nti kirungi nnyo okulaba nti abantu bakola ki bawuliriza basobola kuliwayo tutya batya enongozi ebirowoozo byabwe. Ffe nga SEATIN tuli ku Facebook, tuli ku Twitter, tuli ku social media, tulina website, tuli emboozi zino tuzitwala mu maaso. Leero n'omwami asobola okuba waki asobola okuba wa contact za SEATIN. Osobola okututuukirira nga ffe bannakyewa emboozi ze tugambye nti tukuyambye tutya. Naye ffe tugamba nti guno mwaka mpya tusaba Katonda atuwa obulamu naye tugamba nti kirungi okusasula omusolo naye era gulondoole era making sure nti participating mu zino engagements beera ku radio ku parishes wonna wooli neba temwerabira ba leaders bammwe 2024-2025 ejja mubabuuze nti bannaye mu by'emisolo mutwalayo ki mu parliament. Kale toyanzege Regina Navuga gwe tuwayizaamu naye olunaku lwaleero ku lwa SEATIN Uganda. Tujja kumweyongeza luli twali ne mwenye mwamulaba omukyala Jeni Nalunga nga era twogera ku nsonga ezifaananako bweziti. Nze Sesanga Bate the Great Extra Digest mugoba nsonga bwe tutambula.